mu nsonga z'ettaka bannaffe ba Buganda Land Board ekitongole kya Bwakabaka ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka basalawo ne bagamba nti baagala ku buli nsonga yonna nga yeekuusa ku ttaka abantu bagitegeere, abantu bagimanye, era abantu baleme genda kuba nti bakola okusalawo nga tebakusalirawo mu kumanya oba oli abakusalawo mu butamanya. Bingi bibadde bijja bituuka ku bantu ku ttaka, naye abamanyi weesiŋŋaana nga batambula bulungi, abatamanyi n'obasiŋŋaana nga bakayana naye nga n'ensonga ebakanye oba oli awo si ntuufu lwakuba baba tebamanyi. Nabwekityo puroguramu y'ettaka enyaffe eteekebwamu ensimbi okusobola okubatuusaako ensonga eyo. Olunaku lwaleero njagadde tutunuulire ensonga ayinza ogiyita ya compensation. Wabaddewo embeera nnyingi mu bitundu ebyenjawulo ku projects ezikolebwa, projects nga za gavumenti, nga gavumenti ezitaddemu ensimbi, ng'ekigendero kyakulaba nti bakulaakulanya ebitundu, naye nga oyo nannyini ttaka ali ku ttaka eryo ateeka okusasulwa oba okuweebwayo ensimbi ezijja mu ekyo kyabadde alina, gavumenti egende maaso n'okutekawo enkulaakulana. Njagala okuleta ekyokulabirako olunaku olwaleero, njagala tugende mu bitundu omugenda okuyita omudumu gw'amafuta. Bannaffe aba UNOC kitongole kya gavumenti kivunaanyizibwa kati ku nsonga z'amafuta, tutunuulira Uganda National Oil Company. Bantu bangi abali mu nteekateeka madde mugiwulira eya ECOP company gyeri ekola enteekateeka eyo, naye aba Uganda National Oil Company bavunaanyizibwa butereevu mu kulaba emirimu engeri egitambulamu, kubanga ddala balinamu stake ku lwa Uganda mu nteekateeka eno. Bavunaanyizibwa okulaba oyo omuntu ali ku ttaka bagenda okuyita omudumu asasulwa, bw'aba yasasulwa asasulwa ekyo kimujaamu, bw'aba ekimujaamu yamatira n'ekyo kyamuweebwa. Mu nteekateeka eno tulina omukyala Saala Banage, badde embeera nnyo naye ku telefayini yaffe nga twogera ku nsonga ez'amafuta agatuuseewa. Kati tuli kuki ku mulundi guno twagala tutunuulire ensonga ya compensation zino nga bwe zitambula ku bantu abadde ku ttaka ewagenda okuyita project ezo eza gavumenti. Mukyala Saala, nsanyusa okulaba ku telefayina eyaffe. Nange nsanyusa okukomawo neyanziza nnyo. Leero ngambi kansituke nzije mu maka aga UNOC tongera okwogera ku nsonga eno. Ndi wa mukisa nno nabaddeko mu bitundu ebyo ebyamafuta, nengenda ku kisaawe, nengenda ku Kingfisher, netunuulira kutuuka ku ofiisi ez'enjawulo okwagala okwekenneenya munisaganya okwogera bintu ng'oba oli awo sina tonabirabako, so natuuseeyoko. Kati ekindeese olwaleero tunuulidde ku nsonga eno ya compensations. Okusooka njagala otubuulire mmwe nga UNOC mulina nteekateeka ki gye mwatandikirako nga mwagala okulubirira okulaba nti abantu basasulwa ekyo ekijja mu kye baali balina, ate ne project ey'amafuta esigale nga etambula bulungi. Weebale nnyo munnange. Kati nga nyongerera okukkatiriza ku kyoyogeddeko, UNOC eyingirawo bulungi nga bw'ogambye nti tulinamu omugabo ne interest ey'amaanyi being government, era nga ekintu kino tukikoledde wamu bwe baba basisinkana abantu ba bulijjo mu community, tubeera wamu n'aba ECOP, kuba ECOP naye weeri, era nga okuviira ddala mu ntandikwa being nti nno ffe tuli bakalabalaba gavumenti tulinamu omugabo omunene ogwerako, twalaba nga tulina okutambulira wamu. So kiba kirungi okunnyonnyola abantu biki ddala bye tuyiseemu. Kati ng'oyagala kasita project eno yabaamu nti wajja kubaawo omudumu ogutambula, nga kitegeeza nti wajja kubaawo ettaka eryetaagisibwa. Entandika wa byonna ebeera ku surveyinga bungi ki wetutandikira era wetwatandikira, obungi bw'ettaka ne bumanyibwa mu ngeri ya corridor eneeba yenkana wakati corridor eyo save ye beginning, so save ne bagikola bulungi. Save olwagimala nga n'okukkiriziganya ne kubaawo nti lino lina atumala okuyisaawo omudumu gwaffe nti ye awo ne mukola kye tuyita environmental social impact assessment, okulaba obutonde bw'ensi. Kati mweri ettaka bukoseddwa butya abantu abalimu ebisolo n'ebirala. Yes, bisolo, bantu, butonde, bwe mubanga mutwala ettaka lino bukoseddwa butya. Naye ekisinga obukulu mu environmental social assessments ezo bw'obukosebwa mugenda buddaabiriza mutya
ekyokuddabiriza kye kiba kisinga obukulu. Mubuzaawo nga bubadde oba mitigating mukosa tutula ku impact kiyinza okuba nti waliwo emiti egitemeddwa naye ki kye mukoze okulaba nti oba oli awo muzzaawo emiti emirala fiirwa mu level eri. Yes. Kati entandiko ebeera yezo studies ezo zikolebwa mutegeera obutonde mubukoseddwa butya era musuggestinga munakikolera ki kye munakola mulabe nti nno tebufudde nnyo obutonde obwo. Eyo level eddako. Kati eyo level neekolebwa era climax ya level eyo nga mumaze obitegeera mubiteeka mu kintu ekiyitibwa reporter ne mugiwa NEMA abakwatagana ku butonde weebale nnyo. Kaakati ne bagyekennenya abo aba NEMA nange naliyo that time bagenda mu byalo ebyo ne bakola olukuŋŋaana olunene bayita abantu nti mwategedde bano kino kyekijja buno bwe butonde obugenda ate basuggestinga bwe bati abantu mugenda kuvaawo oboolyawo ate bagamba bwe bati mwe mulabye mutya. Kati abantu nabo ne bawa endowooza ezaabwe ennungi ezibeera incorporated mu final report. Report eyo yagenda okuvaayo nga report nnungi ddala abakugu bagikoze n'abantu bataddeko ki input yaabwe. Kati eyo level olwo ne mugimala bwe mugimala ne mugaka kati ekyo tukimaze tufunye approval kati tukole kye tuyita resettlement action plan. Lwaki? Kubanga tulina abantu abagenda okukosebwa eyo yo bagiwa life yayo kale bagyekennenya webale essira liba lyayo ne mutegeera abantu bali bameka era kiki ekyonooneka mmere bumere ttaka mayumba. So awo we wali put together resettlement action plan. Era eyo nabo mugikola temugoberera amateeka ga Uganda gokka kubanga projects zino ez'ekika bwe kiti mubeeramu omusigansimbi Ssente zaleeta ezize ne mubeeramu nezeeyazika. Kati ezaffe nezebeeyazika nabo zibataddemu ezo ssente neeyazike teri banka eyinza kuwa ssente nga obutonde tobalaze bulungi nti tebagenda kubanga tebaagala kuwa ssente ate banka abantu ne bagiddukamu nti bo bafa kuwa ssente bya ssente abantu bebawa tebagoberera bya butonde. So ensonga lwaki eyo resettlement action plan yakolebwa nga bagoberera amateeka amakuukutivu ate amakambwe aga World Bank eri omukono gwa World Bank gwe bayita International Finance Corporation ogugaba essente nga gutunuulidde embeera n'ekyo ki kye zigenda okukola. So omutindo gwali gwa waggulu kyengezaako okugamba ebyo nga biwedde kati essira ku resettlement plan bateekako essira omutindo gusinga n'ogwa Uganda guyitawo ne gukwatagana ne banka y'ensi yonna ebintu bibazze balaba nti bikola nga byonna babitaddewo ng'ekisingamu ebyo byonna ky'olina okumanya bagamba nti omuntu bw'obanga ogenda mutaataganya bwoti olina omuleka ng'asingirawo ddala bwamusanze. Tibw'osiŋŋaana nnyina akasisira kange nga ge makaaga ettaka lyange ng'ogenda kulinzijjako ng'olina wontwala ewalala olina okuwundeka nga wakirinde mu bbaati butereevu nti nabadde n'akantu katini bwe kati mumpadde akamalira ddala owulidde. Kati eyo yali resettlement plan gye twakola. Kati bwe mumala ogikola ne mulyoka mu valuinga kati ye bannange balina ki emiwogo kasooli byonna ne mubimala nga mukolagana ne government valuer mukolagana n'aba district kwegamba eyo tiimu eba nnene ddala emiwendo company si yegitegeka kubanga si esalawo mukiibi gwe mugenda okusengula sinze ensalawo buli district gy'olaba wano okusinziira ku nkulaakulana ya omuwendo gw'ettaka ebbeeyi y'ettaka egimanyi ebbeeyi y'omuwogo gwayo egumanyi ate era ewo omuwendo ogutalumya nnyo gwe musigansimbi kubanga gulina okubanga kye bakoledde John kye bajja okukolera Peter ne Geoffrey kati bwe mubanga bamusigansimbi bano mubakoledde kino ne wanaabayo omusigansimbi omulala azze okukola factory eya bulijjo weebale nnyo kati ezo ssente ziba nga ziri standard fair
and standard. So eyo valuation process yonna neetambulirawo mu standards n'abegikwatako na district ne bavaliwa. Era olwamala report awo neekolebwa abantu ne batandika okukkiriza nti kakati eno form egambye goyina kino ebbeeyi yino district ekiwadde bwe tubazeemu emiwogo 10 ku bbeeyi bwetyo ssente ziba bwe ziti. Eyo process gye tugamba nti consent nakkiriza nti zeezo ze ŋŋenda okufuna nayo process yaayo gye tuyita consent process. Bonna ne bateekako emikono, abasigadde beemuluganya ne batateekako, naye ng'otaddeko emikono ku kyotegedde district yo kye yakulabiddeko naawe kye weerabiddeko ne bamusiga nsimbi abagenda okusasula. Awo ndabyewo ebintu bibiri. Waliwo abakkiriza okusinziira ku byemunoonyereza ne standards emugoberedde, oli nakkiriza nti nze wano kinkolera. Ne wabaawo agamba nti sikkiriza oba oli awo. Waliwo n'ekirala kinjagala ne mbekwerabira eky'abantu okusalawo nti nze mumpe ssente oba mumpe ennyumba yange inkayindi oba ettaka lyange inkayindi ekifo ekirala. Eyo emboozi ya resettlement action plan mpanvu. Bwe mumala okuvaliwinga bwe muti ne mutegeera vali y'ebintu bye ne mulaba nti ono alina just miwogo, ono alina ttaka na miwogo no wakungulu, ono alina ettaka n'ebiri kungulu, ono wa nnyumba ne mukkiriziganya nga mubirabye mwembi na bano bavaliwa ne biki. Katono nnyo awo nawakulu okati nti waliwo omuntu agamba nti nze nina wano kibanja nimira obulimizi mmere yange naye ettaka si lyange. Weebale nnyo. Nze kino kibanja yakimpa naye nannyini ttaka alina ekyapa yegundi. Awo ogenda okwesanga nga ekintu akataka kano kaliko interest eziwerako, kaliko alimirako, yatekako muwogo we, kuliko nannyini kibanja oba naye ate ow'ennyumba ebiseera ebisinga abatadde ku lirye. Okiraba kati ezo zonna interest zitegeera buli interest eriko omuwendo gweba erina okufuna ne bakkiriza ne basalawo nti ntaddeko omukono kino kyekino nkikkiriza. Okuteekako omukono kikulu era ye process ebanga eyeewunzika ng'ategedde kakati gwe ssebo mu kuteekako omukono aba ababuulira tuna oyagala ki ssente kubanga vali ennyumba weeri oba nnyumba. Awo nawe mutegeerera nti nze banne nja kutwala ssente oba nze nja kutwala nnyumba naddala kubanga abo abali ku nnyumba abalina ennyumba tubatwala kintu kye tuyita primary resident asulawo. Oyo naye akwatibwa bube nti ennyumba yo yeeno bwe tubawo okuwamu ssente tukuwa bwezi naye tusobola ate okuzimbira ennyumba awala. Tebakutwala wala nnyo munnange, bakuzimbira era mu neighborhood awo kuba kiba kimanyi ekirala naye kye baba tebaagala tojja kuva eno ate bakutwale Kampala oba tugenze tutya. Olina okusigala mu bantu bo support system yo omuli abantu ewali oluzi okumpi ewali ebintu facilities ezendala ennungi ate mumutwala deep okitegedde gisanga facilities zino webali kubanga bano be bantu bomanyi mukola emikolo mwenna egy'abaana mumanyiddwa muzze mutambula mwenna bakunoonyeza awo mu bitundu w'obadde ne bakugamba tukuzimbira ennyumba oba tukuweewo ttaka gwe weezimbire. N'agamba nti nze mumpe ssente zange nja kwezimbira, mumpe ssente zange. Oba oli n'agamba era oyo aba asabye ssente aba ayagala ssente akiveemu, aba ayagala ssente zakiveemu alabe walaga era bwe yeezimbira. Naye ne wabeerawo oli n'agamba nze njagala nnyumba, zimumpe nnyumba. Kati nno njagala otegeere nti bayirawo abasula mu corridor eyo olw'okuba mubeeramu okwegendereza n'okusoma okungi be baba abatono ddala be tuyise primary residence abayinawo ennyumba si baba bangi nnyo wabula abaafunirawo economic ababenefitingirawo economically nti nze nnimirawo be batera okuba abangi kuba kati oyo aba abagamba banne musasula ebintu byange mumpe n'ettaka oba mumpe ssente kegamba era bwekityo bikiri naye mu njogera nga tujja tutambula n'abantu tutera nnyo okulemera ku kya in kind ekyokuba nti kyofiiriddwa tukikuddiza mu bulamba mu kifo kya ssente era abasinga batera okitegeera ku leveyo batono nnyo. Lwaki mwesigama nnyo ku kya in kind? Ennyumba nijjewo mumpe ennyumba
kyetutera okwagala okukola. Lwaki mwagala ekyo okusinga? Kubanga ebintu bino si gwe gusoose gye tuvudde abantu be babawadde ssente tebatera kuddawo bulunga. Jjukira omutendo gulina okukola gutya nakutandikiddeawo gulina ogusingako nga bw'obadde naye nga tuzze tulaba ebintu bwe bitambula kyova olaba nga tutera nnyo okunyigiriza n'okulemerako. Naye oli bw'alemerako nga muntu mukulu oyo naye mumuta. Kusoomozebwa ki kwe musisinkanye mu nteekateeka eno ddala nga tuli ku nteekateeka eya resettlement? Ekirungi kya kale kanti asooke waliwo k'obuuseemu. Omanyi abantu gye bavudde mu projects ezo bagenze bakola abaami bulijjo baateranga okubuuka n'ebintu by'abakyala n'atafuna ssente omukyala. Kati ebyo byonna twali twabitegeera era mu eno projekiti ya ECOP tewali lunaku abaami lwe bataze na bakyala baabwe. Emboozi yonna gulawo kuba tubasomeseza financial literacy, gulawo account, amanya gali muki, byonna babadde batambulanga babiri era tukijjemu obulungi bwakyo nti ne bwe basalawo ennyumba eba y'ababiri. Kati bwe basalawo essente okujjako nga bombi bakkiriza. Si mwami kudduka nazo n'agenda kusala ekirala. Yes. Kati okusoomoozebwa kwe tufunyeemu nti wali maaso bwe tuba tuli mu surveying, abantu batera okuwulira ekigenda mu maaso abagwira ne bajja balagala okwetega. Bamukibi ne tuve ne tugula mu kkubo mwennyini. Obuzibu butera okubaawo. Suddenly naye olw'okubanga entandika ya bino ebintu bwe bitandika si company yebeera ku ground. Si company. Batumayo advance. Omuntu gwe mutaasuubire nti yiyeze mutandika okwesomba. So aba yateekinze ddala ba original. Ne bakola research yaabwe mweyo survey sookera ddala ziri ezisookera ddala ne bamanya nti munyumu abantu bwe bati amayumba bwe bati kwegamba naddala amayumba ago oba mutegedde baani ddala abasulawo. Kati bano bamwami neeteze mukyala neeteze bagenda okujja wano ng'ekintu bakitegedde nti abange guno gwe mudumu nga waliwo baseline eyakolebwa bwe obuzibu obutera okujja ate era muba mubiyigiddeko kusinziira mu projects endala eziba zigenze. Obwe bwaba libadde ng'obuzibu naye tebwali buzibu nnyo nga bwe nkugambye yali enkola. Mpozi n'ekirala wabeerawo munanga abantu abalemerako nti baagala ssente ne baziremerako era ne tuzibawa naye twesanze nga bamala ne badda ne bagaba bannange kati njagala nyumba musobola ng'ate mwamuwa ssente. Yes. Ate abakyazirina tasobola zibaddiza mu bulambalamba bambi naye bakomawo bagamba ng'ennyumba enyumye ennyo bazirabako bw'oba okumbuuza byebyo ebintu byendabye ku nsaba ya leero. Percentage wise oba oyinza otuwayo numbers bw'oba osobola tutuuseewa okusinziira ku bantu abali mu kkubo wonna abagenda okuyita omudumu abakasasulwako abakyabulayo abafunye ennyumba abatannafuna sofa twakolako kyenkana ki? Kati katandikire ku bantu namba zino saagala zisobya nzirina wano nabadde nzirina kati Uganda wo toto y'abantu abaali affected bo baali 349 mu 649 ate bannaffe Tanzania jjukira omuddumu guno 13 yes. Naye bannaffe Tanzania omuddumu gwe gusinga obuwanvu ab'e Tanzania bo baali 9 mu 8 mu 9 mu 8 9 mu 8 mu kyekyo kyenyini kyoso toto y'abantu awo njagala kino ekintu kibeere clear. Toto y'abantu abaali affected by omudumu guno baali gwali omutwalo gumu mu 13,500 around about. So kubanga wabadde nga wenjogera mbu abantu mu miliyoni ebyo owulidde z'abantu si kituufu. Kakati kwaba abantu wetuli in terms of okusasula betwakasasulako wano Uganda twakasasulako omugabo 79%.
ebitundu nga 7 ku buli 10. Yes. Wabula ebitundu nga 2 mu 1. Abatannasasulwa. Jjukira basooka kusasula n'osigalawo ebbanga nga bw'ojjamu ebirime byo, then n'olyoka osenguka ne gy'olaga balyoke bakuwe kye tuyita livelihood restoration program. Kubanga bw'ova kwano n'odda wali ebintu biba tebinnakula. So tuteeka ne kuteeka ku program emyezi 6 oba kumpi n'omwaka kusinziira bw'oli ng'ofuna dry rations ng'ennimiro yo bw'ekola ki nayo bw'etereera. Waki nkubuulira ekintu kino abantu bategeere process si nnyangu ate era si ya leero mbuka kati mutandika ddi okuzimba. Abantu tubakwata mpola, abantu ne bavaawo ne gye balaga ne tubalabirira. Kati wano e Uganda tutuuse 79% mu kusasula naye bannaffe ab'e Tanzania bali ku 97.8. Mbuuza lwaki ettaka ly'e Tanzania si lya bwannannyini lya government. Therefore, it is not private land. Yes. Kakati bwe batabatte private land okulifuna mufunyeyo ewantu nga bwe mulina okuyita naye nga nanyi ttaka temumumanyi nga tali ku ground absenti landlord gye bali era ekyo bwe kituukawo enkesi n'egwawo bamunoonye nga moving ahead bwe mutyo naye ultimately era mumala ne mugira ki ne mufuna naye kwegamba ebyo byebintu ebislowing down kuki ku process okusinda ku bantu b'osinkanye oba boyogereko nabo naddala bafunye amayumba kiki boogera kati amayumba toto ye Uganda yo amayumba primary residence amayumba twalina kukola amayumba 203 gokka. Yepe bali prime kuba bali abantu abangi bembabulira some of them bali nga tebasulayo naye in terms of abayina amayunja bali amayumba genyina agasulwamu ng'omuntu ge makage 203 kwabo ebibiri mu 3 be balina okufuna amayumba twakagabako 177 ugenda kumalayo tutambula twakagabako 177 amalala gakyali under construction abalaba kyabazimbira ne last 2 weeks ago babadde era bagaba amayumba so tusigazaayo amayumba matono ddala kubanga kadde katugendako naye nga tuwumbawumba omuntu alaba ng'ali mu bitundu ebyo oba oli awo ng'akyalina okwemulugunya kwe oba okyali awo ng'ayagala okugenda maaso n'okumanya n'oyo ayogera obwogezi nga talina facts ng'ayagala okufuna facts abasangawa oli akomplaining abasangawa abalaba atya okusobola okulaba nti okwemulugunya kwe akuleeta gye muli okusinga okutwala ewalala yonna ate gye batagenda kumuyamba mutuufu naye kati bw'abanga amanyi eby'omutimbagano atuweereza ka email atuweereza ka email ku info@unoku.co.ug kubanga awo era eri busy abantu batuweereza email kyokka bw'abanga atalina email asobola otukubira essimu wali wansi eyo waliwo tiimu egy'okugitutuusaako si abwerere eri 0312 444 yessimu tesobola kufeiringa muntu gikwata ate yejja directly nange wendi ne bannange benkola nabo wassa ekyo kale bw'oba totufunidde ku tambulawo si wala twetutuluse bw'oba oli mu Kampala tambulawo kakati tulina offices e Hoima bekikwatirako ddala tulina office yaffe e Hoima toyinza kubula okuviira ddala ng'ova ku Kampala road n'oyingira mu Hoima bubuze office za UNOC tosobola kubula embogenda ku district n'obabuuza tosobola kakati abantu beyo for real tebalina kujja eno baba bagenda ku office yaffe waliyo abantu ababayamba twenza kakadde ko tuwadde njagala osibule bannayuganda bannange tusanyuse nnyo era okuddamu okubawuliza mwebale kumpuliriza ennamba ezo muzikwate n'emmeeri eyo mugitereke kuba emboozi yonna tesobola kuggwera kuki ku mawulire kuno twongere okwogeraganya